Hello everyone, muli mutya bassebo ne bannyabo, nze Nnaalongo Nalubale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe mu bizinga by'Essese e Bugaba. Muli mutya bassebo ne bannyabo, mwenna mbabuuzaako abali obulungi, Katonda yeebale, abali obubi twongere okubasabira embeera eyongere okulongooka, abatali bulungi bannange mwekwase omutonzi. Era mumubuulire totya, tetuterebuka, tetulowooza nti ekyo si kyakuggwa. Nedda, mpaawo kitakya, muno mu nsi tewali kitakya, byonna bimala ne biggwa. Mwebale kubeera abajjumbize, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga mukutu guno Nalubalira Divine, mwebale kubeera abantu balungi, mwebale commentinga, mwebale contributions zonna, data n'ebirala, mwebale nnyo bannange. Kale obwagazi obwo muyina eri bajjajjammwe nsaba ate era babaweemu empeera ey'essanyu gye muli era batuukirize ku bigendererwa byammwe mu bulamu ebyo bye mukolerera entakera. Kale olwaleero nzize twogere ate ku mulamwa omunyuvu ennyo ogwewuunyisa ogugamba nti empewo kye ki? Tulidde ebbanga ddene nga tusoma empewo. Abantu baziyita amannya ag'enjawulo. Oli asobola okugeneralizinga n'agamba nti lubaale. Awo abantu abasinga aboogera ekigambo nti lubaala nnuma baba bageneralizinze ne baddira empewo zonna ne baziyita lubaale. Naye nga mu mazima kati ffe nga wano mu Buganda empewo ze tulina ziyina emitendera 5. Omutendera ogusooka kale ng'ovudde ku gwa Katonda nannyini buyinza Lugaba Namugereka, oyo agereka era eyatonda ebitonde byonna ku nsi kuno. Omutendera oguddako guba gwa misambwa. Emisambwa mitonde. Emisambwa giri mu bifaananyi nga bolaba ffe bwe tuli era nagyo bwe giri. Ekyenjawulo nti gyo gifaanana buli kye gyagala okufaanana. Kale originally mu butonde bwagyo buli musambwa ate era guyina ekifaananyi kyagwo bwe gufaanana. Egyo gy'emisambwa. Emisambwa egyo gibeera n'amaanyi mangi mu nsi yonna era buli musambwa gulina obuvunaanyizibwa ku butonde bw'ensi eno obw'enjawulo. Okugeza bwe tugamba nti omusambwa kiwanuka gukola ku bbugumu lyonna ery'ensi yonna omuli enjuba n'omuliro gwonna gw'olaba mu nsi muno. Gutambulira mu bimyufu, ebisigadde ebikwata ku musambwa ogwo bwe tuliba tutuusizza okugulaba ate era tujja kwongera okubiraba. Ogwo gwe bayita omusambwa. Omutendera oguddako ku misambwa baguyita mizimu. Emizimu gino lwaki giddirira emisambwa? Kubanga omuzimu gwe gurikodinga obulamu bw'omuntu. Gujja ne gubeera mu bulamu, ne gubeerawo ne gu-experiencinga kye bayita obulamu, so ne gumanya obulamu kye ki. Kaakati omutendera oguddako baguyita lubaale. Omuzimu gwe mwoyo omuzzi mu bantu, gwo gukomawo eri abantu era ne guwangaala n'abantu ate bwe gumala ne guddayo eri mu nsi eri endala ate bwe gumala ne gudda, gwo gutambulira mu sayiko eyo bw'etyo. Kaakati lubaale ge maanyi agaayawuzibwa ku misambwa ne gaweebwa abantu okubalabirira, okubakuuma n'okubakolera buli kimu. Lubaale azaalibwa, lubaale muntu, lubaale alya emmere, lubaale yeebaka, lubaale ayambala, lubaale byonna abikola era lubaale abeera mu nnyumba zaffe. Bwe tuba tetumuzimbidde zize mwana abeera. Ayawuzibwa atya ku misambwa? Mu butonzi ng'obutonzi butandika, omutonzi nga bamaze okutonda omuntu, emisambwa nga gimaze okubumba omuntu, omutonzi n'ateeka obulamu mu muntu, omuntu yaweebwa amaanyi agenda okumulabirira. Kati kambawo ekyokulabirirako. Jjajja Kiwanuka mu bwakiwanuka bwe gy'alabirira omuliro n'ebbugumu ly'ensi eno abeera n'ebyokkola bingi. Bw'abaawo awalina okwaka omusana buvunaanyizibwa bwe, bw'abaawo awasusse obunnyogovu buvunaanyizibwa bwe, bw'abaawo volcano eruption buvunaanyizibwa bwe, buli awali omuliro buvunaanyizibwa bwe. Kimutuuka ekiseera nga gwe omuntu eyatondebwa ng'olina kutambulira mu maanyi ge aba tajja kukuwa budde bumala.
kati yeeyawuzaamu amaanyi n'abaako ge yakwasa omuntu omutonde omubereberye. Amaanyi ago gabeere naye okumulabirira. Amaanyi ago ge yeeyawuzaamu ne gakwasibwa omuntu oyo gwe tuyita lubaale kiwanuka. Ye abeera naffe okukakasa nti daily life yaffe etambula bulungi. Era bwe bakugamba nti oliko lubaale kiwanuka, kiba kitegeeza nti amaanyi agakugabirira, amaanyi agakukuuma, amaanyi agakakasa nti ofuna buli ky'oyagala ga lubaale kiwanuka. Lubaale kiwanuka ebeera subdivision y'omusambwa kiwanuka. Kansubire ku mulundi guno mukitegedde bulungi. Kaakati bwe tusukka lubaale, amaanyi agaddako kuba kati tulabye emisambwa, ne tulaba emizimu, ne tulaba lubaale. Omutendera oguddako guba gw'abalongo. Abalongo baana. Baana azin abaana. Mu mpewo ezo zonna abaana be bayita abalongo. Emisambwa giyina abalongo azin giyina abaana nga be balongo. Lubaale ayina abalongo. Emizimu giyina abalongo. Omuntu asobola okuba nga yali ssaalongo. Kati kitegeeza nti gudda nga muzimu naye nga guyina abalongo. So abalongo baana mu mpewo. Kati bwe muba nga katugeze nti mwali mubaddeko mu environment omuli abaana, musobola okumanya obusobozi bw'abaana. Abaana balina ebintu bye basobola okukola ate ffe abantu abakulu bye tutasobola kukola ki? Kukola nga mu byo mwe muli okulongoosa. Mu buntu buno obwa bulijjo, meaning y'obulamu, omwana is an innocent soul. Kwegamba gwe ekintu ekikukaluubirira ate ye kiba tekimukaluubirira. Kasita oba ng'omugambye nti kikole, ye aba ajja kukola ki? Ajja kukikola ge maanyi g'obulongo. Era bo bwe bamalirira nti kino tugenda kukikola, kiba kizibu okubalemesa ate bwe bagamba nti bakikola, baba bajja kukikola. Tekitegeeza nti necessarily nti baba bato. No, bakula naye nga basigala baki? Baana. Era abalongo abo tuzze tubalaba mu mitendera egy'enjawulo kubanga bangi, era be tutannalaba bonna tujja kumala tubakole ki? Tubalabe era tutegedde nti bo baana. Mu butonde baana, era bwe baba bajja gy'oli bajjira mu kifaananyi kya bwana. Omutendera ogusembayo ogwokutaano gwe mutendera ogw'amayembe. Amayembe maanyi mayambi agayamba. Emisambwa giyina amayembe, lubaale ayina amayembe. Amayembe gano matonde okufaananako n'emisambwa, naye nga okugatongoza gadde mu buntu nga ffe nti gazze oba gatukolere mu ngeri ng'eyo kwe bayita okuwanga. Naye nga ne bw'oba towanze ejjembe era ddyo mu ffoomu yaalyo libeerawo. Ejjembe mu butonde musirikale. Kati bw'oddira mu section y'emisambwa n'okuŋŋaanya abasirikale bonna abalimu ge bayita amayembe. Era amayembe ago wano ewaffe gakulira omusambwa omukulu ogwa kiwanuka. Kaakati go olwo ne gaba nga mangi nnyo. Nazzikuno ng'omukulu tasituka. Nabasomesa ne mbagamba nti katugeze bw'ogenda ewa jjajja Mukasa n'omugamba mukama wange ebintu tebitambula bulungi. Emirimu gigootaanye, amaka tegategeerekeka biki. Naye nsaba ompa omukisa mukama wange. Singa jjajja Mukasa ayanukula n'agamba nti nkuwadde omukisa, tagenda kusituka kugenda naawe akakase nti omukisa ogwo gutuukirira. Wazira akuwa amayembe ge. Ekigambo kye ebeera command amakulu nti mu mayembe ge mulimu agagenda okusituka gatambule naawe, gagende gatuukirize ekyo ky'abakkiriza kituukirire gy'oli. Kati amaanyi ago agasituka ge bayita amayembe. Obukulu bw'empewo kati gino emitendera etaano olw'okuba nti tebalina mubiri tugigeneralizinga ne tuziyita empewo. Naye ate jjukira nti mu mizimu muno mwe muli bakadde baffe, mwe muli bakadde b'abakadde baffe, mwe muli bakadde b'abakadde b'abakadde baffe, mwe muli bajjajja. Wano mu buwangwa obwaffe obujjajja
kitegeeza nti emitendera gijja amakulu nti nze nzaala omwana oyo abeera mwana wange, ate ye omwana gw'azadde nze mbeera jjajja. Kati eriyo abantu abakeera enkya n'agamba bajjajja babi, temwesembereza bajjajja, naye nga naye enkya agenda kufuuka jjajja. Ssebo oba nnyabo, bw'onoofuuka jjajja naawe tukusuulewo, tukuleke olw'okubanga ofuuse jjajja. Olw'okuba ofuuse jjajja kati olwo ofuuse sitaani, tukwewale. Ebintu bino abantu babikola mu butamanya, naye ate bimala ne bidda gye bakola ki? Gye bali. Ate olwo ne batandika okwevuma ensi, ne batandika okulaba ensi bw'eteri fair, ensi bw'eri embi ennyo nga teriimu bwenkanya. Naye nga beerabidde nti originally be baabitandika, be baasooka okuddira bannaabwe ne babayita sitaani, ne babayita ababi, ne bakubiriza balala okubeewala. Kati kye kiseera nabo babeewale ate bawoloma. Kale emitendera egyo gyonna tuziyita mpewo. Tuzigeneralizinga ne tuziyita empewo. Lwaki tuziyita empewo? Kubanga oluusi zitandika okweraga n'okuyisa mu mbeera gwe gy'owandibadde tugambe nti gy'otoyagala oba gy'oyagala, nga tomanyi muzimu, musambwa, lubaale, balongo, mayembe. Okiraba? So that way ne tubayita empewo. Era empewo zino abamu ate era bazigeneralizinga ne baziyita lubaale. Ate n'osangayo n'abantu abalala nga bo bazigeneralizinga ne babiyita ebintu. Kale empewo zino abantu baziyita ebintu. N'osanga omuntu ng'ayogera ng'agamba ekintu kindi wano, ekintu kindi wali, kintambula, nze ebintu ebyo byansobera. Ne weebuuza oba ayogera ku bikopo oba masowaani. Kale kwegamba tuteekeddwa okumanya nti empewo zino bantu nga ffe, kubanga kati gwe bala emyaka 10 okuva kati ng'ogenda kubeera ki? Ogenda kubeera jjajja era ng'oli mpewo. Ogenda kubeera ne demands era z'oyagala bazzukulu batuukirize. Naye onoowulira otya nga muzzukulu akukkakanyeko akuyita ebinnyanya nga sitaani, bizimuzimu, bintuntu, oba mukiraba? Kye njagadde mumanye nti empewo tulina okuzikonsidaringa nga ekitundutundu ku bulamu bwaffe. Tulina okuzimanya ng'ekitundutundu ku bulamu bwaffe. Empewo zino zisobola okubeera mikwano gyaffe era zisobola okubeera abalabe baffe. Kisinziira ku butya gwe bw'ogulumingamu empewo eno era butya bw'ogimanyiiza. Owulidde? Kaakati kambawo ekyokulabirako. Empewo esobola okubeerawo nga kati ffene ssese amayembe tetugasalira. Galya omuzigo ogwo ogw'ente, galya omubisi gw'enjuki n'ebintu ebirala ffe bye tuba tugalaze nti bigajja okulya. Naye ate bwe gatwalibwa eyo ku lukalu gasalirwa omusaayi ogw'ebisolo eby'enjawulo. Ate n'ebaayo era babyongeramu ne batuuka n'okuba nga bagasalira abantu. Kwegamba n'empewo n'egenda ng'ekyukakyukana mu mbeera. Kati empewo gye basalidde omuntu eba etegeera lulimi lulala. Eba tekyasobola kudda mu mpewo zino endala ne bakkaanya. Eba nkambwe era eba ntemu. Buli lw'oginyiiza eba eyagala ekutte busi. Y'ensonga lwaki bakugamba nti bw'oba okola empewo beera mwegendereza. Toyingiza kintu mu mpewo ky'otogenda kusobola ku maintaininga. Ky'omanyi nti kijja kuba kizibu eri abantu be okukimanya n'okukituukiriza. Kale empewo zino tubeere mikwano gyazo, twogere nazo, tuziwooyewooye. Era tuzirage nti ate ffe tuli banjawulo ku bajjajjaffe abo abaazisuula, abaazeegaana, abaazireeta obusungu. Ensangi zino empewo zikaluba nnyo okukola lwa nsonga nnyiivu. Zituddemu obusungu olw'engeri gye zaayisibwamu naddala awo we twalumbibwa abo bamagulu meeru. Zaayisibwa bubi nnyo. Kale njagala mutegeere lwaki empewo nnyiivu, lwaki zijja nga bwe zijja. Naye ate bwe zikusanga nga naawe oli munyiivu, olwo nga gubula asala anti ez'enkanankana n'ebisiki.
zo bwe zireeta obusungu ate ggwe kakkana. Ziwooyewooye, zibuulirire, zirage, zaagale. Ozirage nti nze bannange ate siringa abo. Siringa abo abaabasobya, siringa abo abaabasuula. Kubanga essaawa eno edda ng'okola empewo musango, ekiseera kyatuuka nga musango nga bannaffe abali mu kyaki beekobaanye okulemesa buli muntu yenna ayagala okukola empewo, nga bannaffe abali mu mizikiti beekobaanye okulemesa buli muntu yenna ayagala okukola empewo. Era nga bw'ogamba nti nze ŋŋenda kubeera musiraamu nga bwe nkola empewo, nga bw'oyingira omuzikiti nga bala bafuluma ne bagukulekera, nga bw'oyingira kyaki abala bafuluma. Bino ebintu bye njogerako biriko obujulizi. Naye ate kati si bwe kiri. Kati era obalaba abasamize bagenda mu kyaki ne bawaayo, era ne kyaki ne zikkiriza okuwaayo kwabwe. Temubirabangako n'olaba Mama Fiina ng'atonera Kereziya n'azimba ne Kereziya n'eba nsanyufu nnyo, era ne bamukuba ebifaananyi ng'ali ne ba Father, ali ne ba Reverend, ali ne ba Hajati, ali ne ba Hajji. Okiraba? Kwenga kati ebintu bikyuseemu era kati temukyalina nsonga gye muwa ebalemesa kukola bajjajjammwe. Obakola n'obeera wa lwatu ate n'abantu ne bakwagala kasita oba nga bakuganyirwamu. Kati ndowooza muba musobola okumanya ekyama kye ki. Ekyama kukola kuba bulungi. Bw'okola n'obeera bulungi, bano abaagala ebibala by'okukolako tebagenda kufaayo. Oba obulungi obujje mu bajjajja oba obujje ewa bo tebajja kufaayo. Bo bajja kusigala babuganyirwamu era nga bakutendereza n'okukukungiriza n'okukuwaana bw'oli omulungi ennyo omugabi. Oba mukitegedde? Y'ensonga lwaki tuteekeddwa okutereeza empewo zino. Kubanga bwe ziba teziteredde naffe tetujja kutereera. Zibeera zigootaanya entambula zaffe, zigootaanya bye tukola. Bwe tutyo bwe tulaba n'emikisa nga gijja gye tuli, tugyeyuna nnyo naye tetwebuuza. Kizibu nnyo omuntu okugamba nti ŋŋenze mu ssabo naye ng'ekintu tteyo. Kwebuuza lwaki bajjajja buli kyenkola kitambula bulungi? Lwaki ensi empewo bwenkanidde awo eyina kyensuubiramu? Ffe ekyo tetukikola. Wazira tulinda ate ebintu ne bitabuka butabusi, olwo ne tutandika okwebuuza, oluusi nga tetukyalina na busobozi bubaako kye tukola. Kale kikulu nnyo okumanya bajjajjaffe bano, era bwe tumala okumanya empewo kye ki, ne tumanya nti baali bantu nga ffe era baaliwokko mu nsi muno nga be bafuga. Emirembe gy'emisambwa gyaliwokko ne gigenda nga gikyuka okutuuka mu ffe abantu. Okusinziira ku kumanya kwange, nsambwa gy'aŋŋamba nti omulembe gwagyo nga gunaggwaawo abantu batandike okuba nga bareyininga eri ensi eno, obukulu omusambwa bwe gwalimu bwe gwasigala gufaanana. Eyali ow'emyaka 4 yasigala wa myaka 4, eyali ow'18 yasigala wa 18. Y'ensonga lwaki weebaka n'olaba bajjajjaabo naye ng'omulaba muvubuka, not because nti yazaaliddwa ggulo, nedda, lwakuba nti kye kifaananyi kye yasigalamu mu budde buli ng'ensi ekyusibwa. Kale abo bantu nga ffe, tetuteekeddwa kubasosola yadde okubayisa obubi. Empewo zitulabula mu bintu bingi bye tukola era zitwagala. Empewo zisobola okukubuulira mu kirooto ne zikulaga obuzibu obujja oba omukisa ogujja, era bwe guba mulungi n'oguyaayaanira era n'ogufuna n'ogweyuna. Bwe guba nga si mulungi nga mitawaana gye gijja n'ogyewala. Y'ensonga lwaki abantu abamu bali bulungi ate nga balala tebali bulungi. Lwa nsonga balina okulabulwa, balina okuggulirwa, balina okumanya. Abamu balina olumanyo nga ye atuula awo n'amanya waawa n'abeera ebifuna era waawa taabeera ebifuna. Nga bw'omuleetera ddiiru nga bakugamba oyo atwala ddiiru bulijjo omuwa gy'akola ki? Gy'atwala.
naye gwe n'oleeta eyiyo n'agigoba. Lwaki? Kubanga ye alina okumanya nti ddiiru eno so si nti mbi. Wazira gwagireese oliko amabanja agatagenda gisobozesa kutambula buki bulungi. Bw'atyo nno baaba nga agigaanye. Oyinza okuba ogenda kulinnya takisi naye n'okeerewamukko. Oluusi oba wakagirenya ne bagamba nnyabo gwe fuluma. N'ofuluma era n'ofuluma ng'oyomba. Ate ogenda okuwulira nti takisi yeevulungiridde wali, tebibadde birungi n'akamu. Olwo bajjajjawo basazeewo bo bakutaase butaasa kubanga balaba nga bwe banaakuwa ebirooto tobikkiririzaamu, embeera gy'olimu tejja nakuganya kubitegeera. Kati bo ne basalawo babyekwatiremu. Babeerangawo weewuunye nga batukuuma abantu abo. Mazima batwagala. Naye ffe ki kye tubasasula? Tubasasula kubayita mannya mabi, tubasasula kubeeyisizaako ng'ekitagasa. Tubaboola, tubayisa bubi, tetubaagala. Naye ng'ate bo batwagala kubanga bakimanyi nti tuli bazzukulu baabwe, ffe musaayi gyabwe. Era ffe tulina okusigala nga tutambuza ekitiibwa kyabwe ku nsi kuno. Naye ffe twemalamu, emibiri ne tugifuula ekitagasa, endowooza zaffe ne tuziddugaza n'ebintu ebitasaanye. Era n'omwoyo gwaffe ne gutuuka n'okuba nga tegwagala tusemberera olw'okuba twefudde ekintu ekitasaana mu maaso g'Omutonzi. Kale, musaanye mumanye nti empewo zino weeziri ku lwaffe. Era kuba kusalawo kwa Katonda empewo zino okututambulirako kubanga ye tagenda kusituka mu ntebe ye ajja alabirire ffe abantu be yawa engalo, n'atuwa ebigere, n'atuwa amaaso, n'atuwa amatu, emimwa, ettaka eddungi okujjudde buli kimu. Bano bajjajjaffe be babeerawo okutuukiriza ebyo bye tuba twagala. Kale, muteekeddwa okumanya ebintu bino mubitambuze nga mubimanyi. Obwa Katonda bwe butyo bwe butambula. Nga bw'ogamba nti Museveni tagenda kumanya kiwafumbye mu sseppiki yo, ne Katonda tajja kumanya by'ogenda kulya kubanga obuvunaanyizibwa bwa bajjajjaabo. Ayina ebintu bingi by'avunaanyizibwako mu nsi muno, mwe muli amawanga ago ag'enjawulo na buli kimu. Kituufu tumukoowoola, ate ekyo tekitegeeza nti eddoboozi lyaffe lituuka gy'akola ki? Gy'ali bunnambiro. Era nze bwe nsinzira ne ŋŋamba Pulezidenti Museveni atuyambe, atusimire enzizi, tetulina nzizi. Eryo eddoboozi abeerusi balikwatirawo ne bakoola abantu bulungi bwasi ne bagamba banaye tukole ensonga eno kubanga baba bakimanyi nti ye omukulu tajja kusobola kusituka, ate bw'anaasituka ajja kubuuza bo nga bo lwaki ensonga eyo eri bw'etyo. Kansubire nti ekintu kino mukitegedde bulungi. Kale, kigasa ki mazima okweggyako empewo ate nga zo tezigenda kutuvaako? Nze bwe mbaweera amagezi ne mbagannaaye, bwe kiba nti empewo zino tezigenda kutuvaako era nga tulina tugenda kuzeggyako, kisingako ne tukolagana nazo. Ne tukolagana nazo mu ngeri emu oba endala, ne tuzibudaabuda era ne tuba baakisa, ne tuziyigiriza ekisa na buli kimu, ne ziddamu ne zaagala. Abaali bamenyeddwako emitima mukimanyi. Yes, you can be taught how to love again. Okiraba, that is a second chance. N'empewo tuziwe omukisa okuddamu okutwagala nga ffe tuziraze omukwano. Gendako gye ziri, not because zikuluma, but just because oyagala kumanya ziri zitya. How many times gwe lw'osituka n'ogamba naye bannange waliwo ebintu ebitatambula bulungi, naye ka ngende ndabe. Bajjajja, lwaki? Lwaki omugga guno guli mu mbeera bw'eti? Mayanja alina ekizibu, twandyagadde okumanya. Kubanga bambi nazo oluusi ziba n'ebizibu, naye zibigamba ani? Ffenna twazeggyako. Zibigamba ani? Lwaki luwawa ali mu mbeera bwayi? Lwaki bamusibyeko ekikomera? Kugamba ne mwagala nammwe okumanya, ogwo gwe bayita omukwano. Naye mubeera awo ne muwolokosa eggwanga lyaffe eriri bubi nnyo. Eggwanga kye ki? Lwaki mulowooza eggwanga litandikira eyo mu ntebe gye mutunudde? Eggwanga litandikira eno wansi w'otuula.
awo ku muliraano abo abakuliraanye eggwanga gye litandikira naye byonna obibuusa amaaso gwe n'ogateeka ku ntebe eri enkulu n'olyoka ogamba nti entebe bw'eteekyuke tewali kijja kukyuka naye nze mbabuulira nti entebe ejja kukyuka emirundi 100 ebbanga lye tunaamala nga ebitukwatako si bye tukola era tetujja kufuna nkyukakyuka gye twagala wazira bw'osooka ne weetereza wano n'osooka n'olongoosa ennyumba yo n'olongoosa oluggya lwo n'otunulako ewa muliraanwa n'omukwasizaako naye ne yeerongoosa okaka n'ekyalo kirongoose okaka n'omuluka gulongoose eggombolola erongoose disitulikiti erongoose region erongoose n'eggwanga lirongoose nze engeri gye ndabamu ebintu naye okulowooza nti bwe binaalongooka eri waggulu ng'ene wansi bivundu owange era nabyo tebijja kuba byangu Amini yakigezaako yatuulanga eyo waggulu mu ntebe ye n'alagira mwamugamba mutya nti oyo dictator kubanga yatuulanga eri waggulu n'ayagala alagire bikole mu mitendera gyonna nga ye bwabikoze bwabiragidde mwafundikira mugamba nti dictator kati bwe tuba tetwagala dictator ate nga twagala ebintu bitereere then tutandikire wano mu nnyumba yaffe tandikira mu nju yo sooka olabe gwe weeyisa otya ewakaawo nga tonnatandika kuvunaana balala bye beeyisa sooka weetunulemu naawe katutereeze neeyisaayo oyambeko ne banno okutereeza ezaabwe mulabe ng'ensi eno lwaki teekyuke kubeera ennungi nze nga maama wammwe ekyo kye nsobola okubagamba nti empewo tuzaagale tuzibudeebudde tuziddaabirize nazo zitubudeebudde era zituddaabirize tulekere awo okubeera bannakyemalira abeerowoozangako buli kiseera okubeera nti ffe tulina kuyambibwa buyambibwa ng'empewo ze zituyamba naye nga zo bwe ziba zirina obuzibu tetutunulayo kansubire nti mubitegedde bulungi bannange ebintu bino mbibabuulira nga njagala mubimanye kubanga nkimanyi nti bwe siibagamba era tewali ajja bibagamba mmwe bwe mutuula awo ne bibajjira mu ndowooza zammwe mwekunkumula mitwe nga mugamba oba njagala ggwa ddalu biki bino bye ndowooza by'olowooza is the reality kubanga eno ensi eyogera naffe naye bw'eyogera naffe mu birowoozo ffe tukola kimu kya kwebuzaabuza na kubyegobako simanyi njagala kugwa ddalu okiraba bwe bityo so I'm telling you mumanye nti ekyo kijja gy'oli ng'ekirowoozo si kirowoozo bulowoozo wazira it is reality it is mother nature trying to talk to you maama Natimba ayogera naawe akulaga the needful ekyetaagisa okukola for the betterment of our future eri abaana baffe abazzukulu n'abajjwa bwe tutyo bwe tugenda okutereeza ensi eno mwebale kuba balungi mwebale kuwuliriza bambi mwebalire ddala kuba bajjumbize akuume atakuumira mpeera weewaawo